Ugandan lifestyle. I don't know, ekibiina kya NUP ndowooza wiiki ewedde kikimazeeko nga kiri mu kusoomoozebwa. Basooka ne bateekateeka olutuula olwali awo e Busaabala, era poliisi n'egenda maaso n'okubeera nga erulinnyamu eggere ekyabawaliriza okudda ku kitebe kyabwe e Makerere, Kavule, era enteekateeka zonna gye baazikolera. Kati mu mbeera endala, Alien Skin wamu n'ekibinja kye basobola okubeera nga bajjaawo ku headquarters ne bakolawo effujjo. Lino effujjo buli muntu abadde alyogerako mu ngeri ey'enjawulo, era bangi nnyo abadde bagamba kituufu ku guno omulundi mwasoomoozezza nnyo abantu abo. Kati bannakigendererwa kyabwe tekinnamanyikwa lwaki bakoze ekintu ekifaananako ng'ekyo, kubanga ne bali eri tebavangayo eno Kavule ne bagamba katusale eno e Makinde tubeeko ensasagge etukola. On top of that, Alien Skin guno omwaka wakati mu kubeera munnange nga struggling okulaba nga endonga agipika esobola okubeerawo nga bwe kyali mu mwaka ogwayita, kibadde kikyagaanyi buliba butonotono basobodde okubeera nga akuba ne buyitamu ne kolabo ku rate kwe yazigabiranga ne zihiitinga. Munnange naye yeeyongedde okubeera ng'ekka. Tujjukira yawanga Badax Katero kolabo n'awa Clever J kolabo kugamba ne zongera okubeera nga zibasitula ekitaliiwo guno omwaka. Kati mu bageze maaso n'okubeera nga boogera ku eno nsonga ye Kabaya musajja nnyo wa Bobi Wine okuviira ddala erimu eri Firebase enkadde okutuusa olunaku olwaleero. Kati ono ye olunwe alutadde nnyo ku bavubuka abatambulira mu ggaali ya Alien Skin n'agamba omusajja asobola okubakozesa ensobi, but at the end of the day kaliya zammwe na buli kimu mugenda kubeera nga mukifiirwa. Bino ebigambo njagala bigende eri Alien Skin. Alien Skin, va ku baana b'abanno. Oyonenedde abaana b'abanno future. Njagala okusaba omulenzi ono gwe bayita Mafuluweto, leka mukozesa bintu ebyo. Mafuluweto abadde alina future. Wano e Uganda teri asinga Mafuluweto kuba tteke. Muba oyina ku Fangoni muwoza kayibula kabadiya mbawulira nga muvevenga. Teri asinga Mafuluweto. Era Mafuluweto wakuba omusawo ku ddwaliro Ensambya. Teke gye wamukuba mu Fangoni tewali asobola kuba tteke eyo. Mafuluweto tubadde tukuyina mu future. Ebyaddala nkugamba bino nga nkwagaliza. N'abalala abaali agadde okwegatta ku Alien Skin mu kikomye. Alien Skin ebintu byakola tebyawukana na bya sipapa. Alien Skin bajja muwa n'emmundu. Tukyali ku bino bajja muwa n'emmundu. Walagaawo ebyo kale bakuwe. Nenze nkusaba ekintu kimu, ta Mafuluweto ave ku Fangoni. Mafuluweto sinakuta fuluma Fangoni oyina future. Saagala mu mugobe. Ngenda nakubbira ku kino ky'obadde tomanyi. Abamu kuba kuteeka mu ssente kuliko ne muganda wange ddala nno. Abavubuka bwe bamaliriza okwetendeka ensambagere ebikonde mwattu waneeno kizibu nnyo abantu abo okubeera nga bategekebwa bonna mu nnwana okusobola okulaba nga bafuna akasente. Kati bawunzika nga beenyigidde mu bikola abamu ebyobubbi, abalala ne bagenda maaso n'okubeera munnange ng'ebikonde babikubira eyo mu ngeri etali ntuufu. Kati ono gwasobodde okubeera nga nokolayo ye Mafuluweto, erinnya naakaliwulira nange mbadde simumanyi, naye Kabaya yalina ebisingawo. Kakati muganda wange sigenda mugamba naye ngenda kusaba omuntu omu ate nga mukwano gwo nkimanyi. Dani Mugula nyamba okubira omwana oyo Mafuluweto, omukubira essimu omugamba ave ku Fangoni.
waliwo n'abalala nja bajjirayo omu ku omu naye Mafuluweeto nnuma nnyo kulaba nga nazzeemu n'enkulaba ne ku kitebe era nga naawe kwoli ate nga ggwe omu ku be yeesiguliddeko. Kakati kankubuuze, oyo omwami akuzimbira future gy'ozimbidde ebbanga eriri myaka 10 ng'okola ettiizi, gwe babadde bagenda okutegekera emisipi ng'odda kwali yenisikiini, gwe omanyi ky'obaddeko. Kati nkwegayiridde nkusaba, saagala kuddamu kulengera mu kavuyo konna. Bannange saagala nakuddamu kulengera ku gaadi ya yenisikiini. Fuluma ogende, oyina abakwagala ate beetegefu okusonyiwa. Mafuluweeto, owulidde ggwe musajja? Saagala nakuteekayo kifaananyi kyo Mafuluweeto kubanga bakwezuulire ne bw'ogaana n'ekifaananyi ŋŋenda kijjayo nkiraga abantu ne temumugoba mumuleke akyasobola okwetereeza. Kale ssebo kale mu mbeera bw'etyo ne Kasirye nno munywanyi nnyo wa Fangoni ne ku guno omulundi naye asaze ekiri mu ndowooza ye n'agamba nze ku bino ebyatuuseewo endowooza yange egwa wano era ndowooza bweti ku nsonga eyo. Kale naye katuwulirize endowooza ye. Alien Skin n'aba Fangoni Forest kye baakoze ku edikoota ya Nuupu basobola okukikola, balina obusobozi obukikola era nga bakikoze naye tekyetaagisa, kyabadde tekyetaagisa ekyo keera ku makya ne mutandika kola physical fights kubanga ekitebe woogenze ate ng'ogenzeewo nakiro already waliwo ebiraga byonna nti mubadde mulinawo bad blood wakati wammwe. Kati okugendawo ekiro n'okozesa ne graffiti n'owandika ku bisenge byabwe eba obanga provoking anti kati olutalo luve mu bigambo lufuuke physical. Ebikyamu bibiri tebisobola vaamu kituufu kimu. Bano basobola okuba nga okkiriza nti bakuvuma naye ate okubakuba oba okutandika olumba property zaabo tosobola bigattano ga akatube gassegase katufunemu ekituufu kimu. Nedda byonna bisigala bikyamu. Lwaki mbasaagala kikolwa ekyo kigendebwa ekityo? Lwansonga Alien Skin oyina immunity esobola okuyamba okuva mu mbeera eyo singa muba mukubaganidde awo oba ne bakwata. Ne si buli muvubuka gw'otambula naye nti agirina, abasinga bayinza obutaba nayo. Era omusinga bamupiikinga eyo ng'oluusi tobaddeeyo banga tebakwatiddeeko, impact y'okumutaasa eyinza obutavuga nga bwe yandivuze nga bakoze ki nga bakutte ggwe. Ekirala, abavubuka bano bajja tandika okwerumba physically kubanga abakulembeze mubalaze nti kisoboka. Singa banaatandika okwerumba physically eyo gye mutali kukikontrolinga kubanga eri abantu abakulwanira entalo ne gy'otali basobola okugamba nti kaakati omukulu yalangirira nti kigende physical bwe beesanga eyo ne beekuba biba ebintu bibiri. Tufiirwa obulamu bw'abavubuka basobola okuttiŋŋana oba abamu basobola okugenda mu makomera agateetaagisa. Ensonga bwe zityo bwe zikyali naye nze kye ndowooza ku bino byonna byonna ebiriwo ekibiina kinene kya National Unity Platform kya Uganda yonna kitukkirize tugaane nti kigatta abakadde, kigatta abavubuka, ne kigatta amunange n'ab'ekikula kyonna kyonna oba bakyala oba basajja nga bwolaba ebibiina ebirala FDC, NRM n'ebirala kuba byo bibira byansi byonna ne mu kampeyini mubalaba buli wamu basobola okubeera nga bakola ki batuukawo. Kati kaakati bw'osobola okukola effujjo n'olikolera wano mu Kampala tukkirize tugaane mu Kampala osobola okubeera nga olinawo ebibinja byo eby'abantu abakukkiririzaamu naye ky'oba omanya nti ghetto ziri buli wamu. Arua waliyo ghetto, e Masaka waliyo ghetto, ne walala waliyo ghetto. Kati kino oyinza kikolanga mu ngeri ey'okukyokoza batya twalaba omukulu Abedi Bwanika, Mathias Mpuuga n'abalala baavaayo ne bagamba nti Bobi Wine ku kino kyakoze abantu b'e Masaka bamukooye era bamuvuddemu. Era twalaba abavubuka abagamba Bobi tajja kusala Katonga.
Katonda wanaamuyamba n'asala Katonga tajja kudda. Ekiwulira? Era munnange mu kugenda okukungubagira munywanyi we eyo baatuuka ku mukolo. Era Bedi Bwanika yali alina abantu bategeseewo awo ndowooza bamanyi abasobola okubeera nga bamudifendinga. Wakati mu kwambalira Bobi Wine ne Wise omufumbira abali batudde awo, era yafulumya statement egamba nze wano nina n'obuyinza obukufulumyawo. Byawunzika nga ye bwebakutte amataayi ate Kyagulanyi eyavaayo okusobola okulaba nga akakkanya embeera eyali evudde mu nteeko. Kiki mbadde ngezaako okukuleetera otegeere nti bino ebibiina bibeera n'abawagizi ababikkiririzaamu okwetoolola ensi yonna. Olaba osobola okugenda mu ggwanga eri America n'ogenda e Dubai, South Africa, nga bano abantu balina abagoberezebwa babakkirizamu abasobola n'okutuuka ku ssa ery'ekalakaasa singa wabeerawo ekiba kiguddewo. Kati oyinza okuweeyinga amaanyi go n'ogamba nange bwe bankwata ne bantwala eruzira abantu beekyanga abantu, naye nga okwekyanga abantu kwe beekyangamu wali kwa social media. Ne badda ku social media ne bavuma ne boogera kino ne boogera kiri. Ekyo si kye kiraga nti abantu bali wamu naawe babeera eri nga bakutunuulidde. So nga ate enneekalakaasa ez'enjawulo abantu ze bazze nga beekalakaasa ku lwa Bobi Wine olukyasinze tujjukira awo mu 2020 baali ono nno bamukwatidde eyeruuka abantu beekalakaasa. Era paka statement bwe yavaayo neraga nti 50 agafiiramu. So mu mbeera bwetyo twegendereze, kuba omuntu agenda kubuukinga mu Arua, omuntu asobola okubuukinga e Masaka n'ewalala. Gwe n'ogenda ne gurupu ye y'abantu nga 20 n'osangayo abawagizi b'omuntu emitwalo emeka 2 awo n'okajjuutuka. Goyinza okukirabira wala no ku giraasi entonotono naye tebijja kubeera nga lugu. Abasajja basobola olukumamu nejjogenze ne bamuburayizinga abantu aye notasobola kubeera ng'okyagala. So ebintu ebyo eby'entalo tetubiwagwira, naye ng'ate tetulina bigenda kiwanvu nnyo, kubanga osobola okutandika olutalo aye n'owunzika nga tosobola luhandolinga nga luzito nga lunene, era nga munnange bwe biba byonoonese tolina kikyakuzaako. Nze Ssegawa Rashid.